Kadama TV. Kadama ayagala kubeera nga afuna ku magezi oba ku ddagala ku muntu yenna yali ayise mu kizibu ky'agenda okubeera nga atunyumiza. Kiri nti Kadama ono yatandikanga omugongo gumuluma n'atafuna bujjanjabi bulungi, kati agamba atandise okubeera ng'afuna omusaayi, ng'afuluma omusaayi, nga era ye alusuubira nti kiyinza okubeera nga kiri ku mugongo. Ebintu by'okufuluma omusaayi ebisingira ddala obeera nga oyina okozesa amaanyi mangi okubeera ng'ofuluma. Bw'obeera okozesa amaanyi mangi okufuluma, waliwo obuntu mu rectum bw'oba opushinga nnyo obwonooneka ne bubeera nga bw'oba ofuluma omusaayi. Ekintu ekyo in most cases tebubeera bulwadde buli awo buyinza kukutiisa kasita omusaayi gubeera fresh, ng'omusaayi ogwo tegubadde mukadde ne gubeera nga guli fresh, bubeera bwabise olw'okubeera nga okozesezza amaanyi mangi. Kati ky'oba olina okukola kubeera nga olya emmere eŋŋonvu okusooka n'olaba engeri ekintu ekyo gye kibeera nga ki-improvingamu, n'okubeera nga okola exercises. Olubuto ne lubeera nga lugonda. Buli bw'okola exercises oyina engeri gy'okubamu emmere, obyenda n'obiyamba okubeera nga bikuba emmere n'ebeera nga emmere ekubibwa bulungi. Kino kitwalenga ku kyuma kya kasooli. Bw'onoolaba nti ekyuma kya kasooli bwe kibeera nga kirimu oil, kiri mu good condition, kibeera kijja kukuba kasooli ono n'obuwunga bubeere bulungi. Ne bwe kibeera nga tekiri mu mbeera nnungi, amannyo gaako si malungi, kitegeeza kijja kubeera nga nga kikozesa amaanyi mangi okubeera nga kikuba kasooli ono, n'empeke ezigenda okuvaamu zijja kubeera nga si nnungi, ddala n'akatimba bwe kabeera nga akatimba kaayo si kalungi. So ekyo kintu kiteeke ku ggwe nti buli bw'obeera awo, mumanyi emmere y'Abawarabu emu ku zo gye balya kubusi. Kubusi zino zitera nnyo okubeera nga biŋŋano, biccapati, bitera okukwata mu lubuto. Ne kikukwata mu lubuto, tokoze exercise, n'obeera awo nga olubuto tolusapootinga. Kati bw'onoogenda mu toilet ogenda kubeera nga okozesa amaanyi mangi okubeera ng'ofuluma. Kati ojja kwabya obuntu obwo, bw'onoobwabya omusaayi gujja kubeera nga gujja. Naye bw'onoobeera nga okola exercise n'obeera ng'olya n'emmere eŋŋonvu, omulye nnyo amenvu, yeeragisa okulya amenvu n'obeera ng'ogonza ku lubuto. Oyinza okozesa nga ekintu kino tekiri related ku mugongo, naye nga kiri related ku embeera y'omuntu, embeera gy'obeeramu, endya gy'olyamu, n'okufuluma kw'obeera ng'ofuluma. Kadama yenna eyali afunye ku kizibu nga kino asobola okubeera ng'atuteerawo comment atubuulire kiki ekiriwo, naye nga Kadama ono obuzibu bw'alimu ye agamba nti tewali muntu amufuddeko. Kino nno tuyinza okugamba nti n'omuntu osobola okubeera nga ogenda mu ddwaliro ne bakuteekamu akuuma ako ak'owansi, ne bakuyisa akuuma wansi, bakayita endoscope, n'obeera nga basobola okubeera nga bakuceekinga n'olaba ne balaba kiki ekiri mu lubuto ddala. Bakayisa wansi ne baceekinga mu byenda rectum ye eri etya. Mpozzi bwe tubeera twongedde ku ekyo, omuntu osobola okufuna era omusaayi ng'ogenza okufuluma, nga cause eyinza okubeera ng'oyina ulcers. Waliwo abantu abalina ulcers nga bw'aba afuluma atera okubeera ng'ajja omusaayi, ng'oba afulumirako n'omusaayi. So omuntu olina okuceekinga kiki, oyina history ya ulcers oba oyina baani wano nga mu chest. Kasita obeera nayo oyinza okwesanga ng'omusaayi ogw'ofuluma guva ku ulcers. Ate ekintu ekyasinze obubi ayinza okubeera nga cancer. Cancer, waliwo cancer w'omubyenda, omuntu bw'akukwata cancer w'omubyenda, cancer oyo atera okubeera ng'aleeta omusaayi, ng'era omuntu ofuluma omusaayi. Kati bintu bingi nnyo ebisobola okubeerako ebiviirako omuntu omusaayi, naye ng'ekisinga kubeera ng'ogenda wa dokita ne babeera nga bakuceekinga ne bagamba kiki ddala ekireeta. Naye nga mbagambye nti omuntu kasita okozesa amaanyi mangi ng'ofuluma, ekisobola okuleetera obusuwa obumu okubeera nga bwabika omusaayi ne gujja. Ulcers, okubeera nga ne cancer. So ebintu ng'ebyo mulina okubeera nga mugenda owa dokita, n'ogendera ddala owa dokita. Waliwo n'ebintu ebirala era ebisobola okukozinga omusaayi, naye nga byebyo ebimu bye nsobola okumenyako ebisinga okubeera nga bireetera okubeera ng'omuntu afuluma n'omusaayi. Naye nga genda mu ddwaliro weekebeze olabe kiki
bajja kuteekayo akuumaako balabe mu lubuto okuggyako lwakuba nti Abawarabu abamu abalaba ng'agenda kuspendinga nnyo okubeera ng'akuteekako ssente naye nga jjukira nti oba wava e Buwarabu oba wava e Uganda nga oli mulamu n'ogenda n'otandika okukola e Buwarabu so embeera eyo gy'obeeramu yeebeera ekutadde mu mbeera eyo gy'osobola okubeera ng'ogamba nti yeeyandwaza n'embeera nga ndwala bwe babeera ku kyekinze ddala nti medico yonna ogiyiseemu ng'oli mulamu so kyalibadde kya bwenkanya Omuwarabu n'abeera ng'akujjanjaba kyekyo nabagamba nti walina n'okubeerawo nga waliwo insurance bakadala ne bagenda nga ddala waliwo insurance ezikola si insurance eza ebiwaani bw'obeera insured nga ddala insurance yo esobola okuketaringafo nga bw'oba olwadde kati ekirwadde ng'ekyo gye Buwarabu wagenda ofuluma bulungi ate otandise okufuna obuzibu otandise okufuna complications kibeera kitegeeza nti insurance esobola okuyambako n'ebeera nga ekwatiza wamu n'obeera nga ojjanjabwa so katusabire muganda waffe ono abeere nga ajja kuvvuunuka ekizibu kino kyalimu. Sebo Mr. Kadama TV osibye otya sebo gyebaleko wasuza otya byonna taata gyebaleko kwana nsaba kunnyamba ndi wanene sawuti naye nfunyeemukko ku buzibuzibu nsaba kunnyamba kumpa ku magezi baganda bange ne bannyinaze bono bo batuuzizaako eddoboozi lyange mbadde nga nkola nga ndi mulamu bulungi nasooka nennuma omugongo ne gunnuma ennyo ne ŋŋambako bakama bange naye era mu bagambako saayambibwa ne nkozesa binene ebintu abaana bye tweragirira ne mbaako kaleekaleko nze ne mmanya nti omugongo guwonye kye saamanya nti omugongo gwali gweyongera lwamala nenkola nempoza omwaka mulamba kati ndi mu mwaka gumu n'ekitundu omugongo ne gusituka bupya omugongo gunnumye ne gunnuma olwagambako bakama bange nga baŋŋamba nti kirabika endwadde wajja nayo okuva Uganda ne mbagamba najja ndi mulamu ne basirikiriramu awo ne mmalawo akabanga omugongo ne gunnuma paka lwe gwannuma ne ŋŋamba sigenda kukola omugongo gunnuma ne bantwalako mu ddwaliro naye okuntwala mu ddwaliro ne bankebera ng'omugongo gwalwalira ddala mukama wange teyangulira ddagala lye bamuwandiikira kuba eri bagenda ne bankebera ne bansamu x-ray ne batuwandiikira eddagala lye tulina okukozesa najja nampeerezaako wano obukerenda obutonotono ne buggwaako kati mu mugongo omwo mwe mwajjira n'ekizibu kye nnina kati bwe mba nfuluma emmanju nfulumya omusaayi omuyitirivu ekyo kye kimmazeeko pulaani neeraliikirira ŋŋamba oba nina kye naalya simaanyi oba omugongo gwe gwakireese simaanyi kuba kati omusaayi gweyongedde banene bwe mbagamba tebalina kye banziraamu yadde nkusaba onnyambe taata bw'oba owuliriza odiyo zange zino obuulireko ku baganda bange ne bannyinaze bampe ku magezi oba nina kye nsobola okukozesa simaanyi